omukutu ogubaleetera ebinyuma nga bulijjo Tronaz Media kwoli twebaza nnyo abo batukuumira ku mukutu guno Ivory Hotel tubeebaza nnyo byonna bye mutukolera abantu mwenna tubakubiriza mugende mubawagire City View Gardens esangibwa ebujuuka awo mugende mubawagire Tronaz Laundry and Dry Cleaning nabo mubatwalire emirimu babakolere byonna bye mwagala babooleze engoye babagorolere abisoma suuti gomesi byonna mugende babakoleko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bayina buli kika kya mifaliso size zonna bazirina omugongo gukuluma genda awo bakuwa omufaliso abo nno supermarket ya mifaliso wobasanga Nansana awo agendayo ofune ekyo weetaaga tulina Creamside Junior School abasangibwa enamusera mu Wakiso twali abaana babangule nga bulijjo ekyo kye mwetaaga tulina omugenyi waffe olwaleero Queen agummanyi obulungi nga senga muto tulinaye olwaleero wano era sawa yonna tuba tugera tumubatuusaako mulabi wa Tronaz Media atanaba kusubscribinga tukusaba oluddewo subscribinga likinga comments tuzaagala mu box yaffe awo musharinge ne abalala bonna basobole okubanga bafuna ebiri ku Tronaz Media tusanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa basanga weeyanjulira batulaba muri mutya abamikwano kansubire muri bulungi amanya agange nze senga muto Queen Masolo emboozi zange zitera owulizibwa abo abalina emyaka 18 n'okwambuka naye leero bangambye n'abali wansi nabo njogereko nabo babuulireko basobole nabo okumanya nti ensi etambula etya ekibe tulina okukola nga senga muto era munnaabwe muto senga muto kikyo kiri senga muto ensangi zino abaana baagala kubuulirira ate nga bw'oli senga muto tulaba nti essaawa yonna abaana amasomero gagenda kuwumula bagenda kudda waka awo nno nze wenkusabira obuulire ku baana abo naddala abawala naye n'abalenzi tobeerabira obabuulire embeera gye balina okuba nga batambulamu n'abazadde baabwe embeera gye balina okuba nga batambuzaamu abaana abo kaakati abaana bangambye okuwumula kutuuse era mukomawo waka naye nnyongera bategeeza nti abaana naddala abawala nnyongera bategeeza nti ensi gye mukomawo eno waliyo abasajja bakaggwa ensonyi waliyo abavubuka bakaggwa ensonyi nga baagala ebyobwereere nga balemeddwa okukwatagana n'abakyala emyaka gyabwe olw'okuba nti gibasaba ssente nga balinze mmwe obwana obuto bakwatagane nammwe olw'okuba nti mmwe temumanyi bintu byakusaba ssente temumanyi nnyo bintu byakusabiriza omwana omuto waba akusabiriza ennyo 10 lwa Rolex lumumala 3 za chips zimumala naye omuntu omukulu ayinza okusaba emitwalo 68 n'owulira nga empumye kuwuuma kaakati babalinze bakole ki osanga bavubuka nga bali kaana akato ak'emyaka 13 nga ke bali mu kutunuza mu mbuga z'ekintu ekitya ekintu ekikulu myaka 12 ndina wala nnyo eyo 11 okitegeera ate abaana abo abawala boolaba bagwenyufu abo abaana abataabo ku mirembe gyaffe kale sijjaga nti ndi wawala nnyo naye ku guno omulembe gwaffe tubeeredde mu masomero abamu twatandika ng'olaba ebintu by'abasajja ng'omaze senior 6 oba ng'omaze senior 4 naye abaana abo aba primary batandikirayo ebintu by'abasajja bagwenyuka abalenzi bano abasajja bano boogambye basumbuwa abaana anti baagala ebyobwereere bakimanyi nti bano abaana bato tebakola ki tebasaba ssente naye nnyongera bajjukiza nti nga mukomyewo eno mukimanyi nti n'obulwadde mwebuli bungi kikulu nnyo ekyo senga ate obulwadde butta kikulu nnyo senga obulwadde ngamba obwa siriimu okitegeera kati bano abasajja ensonga lwaki bettanira buno obwana obuto nti akaana akato okateeka ku buliri tekagenda kugamba nti kondomu eriwa ate kajja biggambako kaba tekabimanyi
kagwa bugweri kaba kaagala ku experience nga kiba kitya. Obumu bukola ebintu bye butategeera nategeera bugwa bugweri. Naye omuntu omukulu akuliridde oba ategeera. Ogenda omuddako asooka kugamba tusooke tufune kapiira oba tusooke tugende tukole ki? Twekebeza oba atandika obikubuuza waayo ebyobulamu biyimiridde. Naye oli yamugulidde ekindaazi. Kati abasajja bano abakulu bakozesa advantage ya bwala obwo obuto ne bamala gakola ki? Gabutunuza mu mbuga za sitaani ne babusiiga obulwadde era wonoonyereza obulungi obwana obuto kakati bwe busingamu ki? Obulwadde. Bwe busingamu endwadde kaba katonga kasoma obanga kakafuluma essomero naye nga kalwadde. Oluusi nga tekamanya oluusi mugenda akakutuka bukutusi. Yesenga. Okitegeera kati bwe mbabulirira nti mwegendeleze kyovola mbanjulidde ensi oba ekika ky'abasajja abasinga abali ki? Abali eno. Mwegenderereze ddala. Okitegeera. Yesenga. Ate ekintu ekyokubiri abasajja abali eno balimba bayaayi. Balimba nnyo. Munanga abasajja baleeseyo akakodyo akalala ate sina ku baana bokka kati kano k'abawala bokka. Abasajja omanyi akakodyo ke baleese. Omusajja asobola okulimba oyo omwana omuto waati oba omuntu yenna nti ŋŋenda kuwasa nti ŋŋenda kuzaalamu njagala onzalireyo kibebbi nkulaba mukwano oyina eriiso eddene bannange oyina akasusu kakati oba ne mmala nkuzaalamu omwana aba afaanana atya aba malayika ku kitundu ekyo ky'olina bannange omwana wange n'amala akifuna aba agenze bba Miss Uganda naawe n'ogamba ho omusajja ono wayagalidde okunzaalamu. Olwo n'agamba mwana wa siniya yakubiri yakusatu. N'abakyala bonna kati kano k'abakyala bonna. Eno teeka ey'abasajja bakoze eki? Yazze. Akusuubiza okuzaalamu anti batulimba bakimanyi obwongo bw'abakazi bwa wansi nnyo. Era obwongo bwaffe bwa wansi ku bw'abasajja. Yakusuubiza okuzaalamu. Senga ekyo okikkiriza nti obwongo bw'abasajja buli waggulu ku bwabwe. Era gw'oba oliayo nga weeyita omugezi ku musajja olina ekikyamu ku mutwe. Ojja ggwira mu binnya bya bwerere nga teryakuyamba togeza nga ne weepampaliga ku musajja bali balala nnyo Katonda yabawa. Anti bw'oba oyagala kufuna musajja mulage nti oli fala. Kyoba ebikazi bifala obisanga nga kyevuga. Okisanga nga kiri mu bufumbo kiri bulungi lwansonga kyo kiraga nti kifala. Omusajja n'akikwatibwa ennaku n'agamba mbi kikazi kyattu sigenda kikola bya kiyaayi naye gwe weefuula omugezi ate omusajja ku bwongo bwo bw'alina obulinakyo nga yagasseeko akakodyo aba ajja kubalira ogwa mu binnya nga tolina kuyamba oli oti munyambe bambi munyambe ng'ogudde mu binnya. Abasajja era abakazi bannange gw'oba oyagala okufuna mu musajja weefuula effala. Awo obeera oba owangudde. Oba owangudde. Kati abasajja wenkugambira nti bagezi nnyo bakimanyi nti abakazi omugamba nti ŋŋenda kuwasa aba akimanya nti omwetaaga. Era waakuwa n'ebibye n'omutima gumu ate gwe agenda omuwasa. Oyagala omuzaalemu omwana abeere nga omugamba nti ogenda muzaalamu omwana atandika olaba ng'oli siriyasi. Era atandika ogamba mbi ono omusajja ayagala n'okunzaalamu kirabika ayagala bbeera nange lubeerera. Ng'akuwa buli kimu n'omutima ogwo akuwa. Kumbe obuzibu we bujjira lufune olabe emisinde. Lufune olabe emisinde. Senga singa obanga sinarufuna kati kaneteeke mu kiti kya mwana muwala sinarufuna nkukubire nkugambe nti owaaye Mr. Toners nze nafunye olubuto sibitegedde bulungi nga sinarufuna olwo kibeera kityawo olowooza nga ndimu okugezesa abasajja badduka embiro era abaana baalaba abaddeeyo lwakuba bo tebali mu kamera bafuna omukisa otuna mu kamera tuli batono naye abaana babeereyo abawala ne babeereyo ne bagamba omusajja lwaki akusaba omwana nga yakakulaba n'akuwaana nga woonyirira n'akuwaana nga wayagala omwana wamwatwala akasusu nga akako kyokka n'amukwesabira naye olumufuna embiro zaateekako ojjamu amawulire omuntu mwali mu kikolwa n'agamba mukwano njagalayo ki akaana si kyo nawali tonnaba kumuwa n'agamba njagala akaana naye olumala omugamba nti baby hello mwana gwe congratulations kyewansaba kituukiridde
nina olubuto tutu bulakalisti gye zivi oyo abakuyambye naye nina mukwano gwange ye kituufu yalufuna era ng'abeera naye mukwano gwange yankubira essimu ng'aŋŋamba nti owaaye muwala wange ankubidde nti bamututte mu ddwaliro mulago olaba geeti yamala gimuyingiza geeti namugaa kaŋŋende ettebyo taddanga mpaka leero nze nkugamba atirisi abasajja mutuyambe tobyogera omuntu oba oyagala kuwa mugambe mu kintu kimu nti nnyabo okola ki mulimbira awo mu feezi y'okukuwa naye kino ky'olimba omwana nti bambi mpaako njagala nkuzaalemu omwana alabike bulungi alufunye odduse oba omwonoonedde future naddala omwana omuto alisi mulimbe nti mpa ngenda kuwa ebizimbe ngenda kuwa ki naye omulimba asigale ng'ali yekka talina mwana naye omutaddemu ekintu munda ekikula abasajja banange mutuyambe mukendeze ku bwongo ogamba ani omuntu akulimba ekintu ekinene olw'akantu akatono we kati kaayagala kakati nno munnaayi nze ŋŋamba nga bw'ogambye nti kubanga ensonga eno yonna etambulira kwabo abaana abawala era ate ne ku mbuto era embuto kubanga tosobola buulirira mwana muwala yekka n'omuzza wali nti abaaye temufuna mbuto ng'ate ng'ate okimanyi nti azireeta waali ate ye mastermind ye wa bwongo nnyo singa ono gw'oliko gw'olemerako kati edda essiro olina ddiza ku bano bakawaida bannange mukwatibwe ekisa mutuyambe awo nno olaba nga kameramaani wange awo awulidde producer waffe awo akitegedde bw'aba abadde alina byakola batereezeemu sigenda kudda ku bawala kubeera okimanyi era omuwala ne w'omubuulirira era wagenda kudda wali akavubuka kamusinza obwongo era bw'oba omugamba nti munnaaye kati omulaba jjajja wano waswa mulaba wano baana mu abawala oyo omusajja ali mu inbox yo ngamba mu abali mu kusoma oyo omusajja ali mu inbox yakugamba nze nkulinze omalirize okusoma njagala kuwasa oba sina kyekyo akugala ne woofuluma nze ngenda kuwasa nkwagala akulimba ayagala kimu omuweeko olaba emisinde ezo koodi zaabwe zakubawa kasita ekyo kiggwa nga adda mu bibye anti kakati obuzibu bwe bujjira bwe lufune okakase nti bataata b'ennaku zino baatabuse tebakyalabirira bataata b'omulembe guno obamanyi senga omwabo siriimu kakati gwe kuŋŋaanya abaana abawala obagambe nti mpa qualities za taata w'omulembe guno ogwa Museveni oba qualities z'abataata ba Africa oba aba Uganda bajja kugamba esookera ddala balinga ba hired machinery bakubi ba miggo eyemu eyokubiri bali bakubi ba miggo balanga bamasinali abanga gwe balese nti bamuwadde ssente tawuliriza na bigenda maaso yajja kukimukola ki kuba miggo eyokubiri n'osanga nno kati kankubulire waliwo ba step mother abawala n'abaana okimanyi awo kubawo nnyo senga abawalanira ddala abaana ng'omwana si wuwe kati nga waaba ayagala obusungu obusa akimanyi wanaakuba omwana ajja lope wa taata we kati alinda taata akomewo ayogera awaayire taata ye kasaba mugamba ayita buyisi omwana aba tannatuuka ng'oluyi lwamulidde ng'avudde eri mu bidomola beebo bataata b'e Uganda beebo tawuliriza nakuwuliriza kyakubiri bamanyikiddwa ng'ekirooto eky'entiisa aba yakatuuka ku ggeeti tokubye nnyo senga tokubye 8 ku 10 bataata b'e Uganda balinga bati bamanyikiddwa ng'ekirooto eky'entiisa kiba kitya aba yakatuuka ku ggeeti n'akuba eŋŋombe abaana bonna ne badduka mu bisenge olwani aggulawo geeti aggulawo ajja aggulirawo mu nnaku nze nakoze ka vidiyo kano ku bataata mukwano gwange naŋŋamba nze taata wange yajjanga n'akuba eŋŋombe ku geeti ne baŋŋamba ngende muggulire nga mpulira njagala kaaba maziga anti oluusi nga w'omuggulira nga balina kye bamulopedde ku simu akutukiza ku ngolo pa awo nno neebaza Katonda engolo mbadde manye ejjeeno
akutuukiza ku ngolo. Omwana oli yaŋŋambye taata we yamukuba engolo yamala emyaka 2 ng'awulira obulumi mu mutwe. Of course engolo y'omuntu omukulu n'omwana omuto omumutwe teyinza butamukosa. Yaŋŋamba stepmother yamulopanga ng'agenda okugulira taata we olusi taata aba yakafuluma emmotoka nga yakagipaakinga oluyi n'agweri. Awo nno nange we ngenda kugezako naŋŋamba taata we yamukwatako mu bbanga ati n'amuta naye n'agwa wansi n'agwa ku mayinja. Naye omwana oli yaŋŋamba yakyawa ne taata we tayagala namuwuliza. Ekyo ekika kyabaki kyabataata okomawo ng'abaana bonna badduka tebaagala nakugulira ye oli nakugulira gasiyo tano taata naye nadduka. Kirooto kya ntiisa. Ekintu ekyokusatu bamanyikiddwa nga badikiteeta banakyemalira abataata abasinga benjogerera era gwoba olina owuwo nga tabikola gwe manya taata waali bitundu 20 ku 100 naye 80 ku 100 kyenjogerera be bano wammanga baba banakyemalira tajja na ku ssomero kukyalira ku mwana ye agamba kimusasule fees ngende ne ku ssomero ate oba school fees nzimaze nkwade ebikutwala ku ssomero nze nenya sente kambuze omwana we ali mu asomye ettaamu nnamba kikujjako ekyogenda ya tirisiti omulabeko nfunayo obudde abaana abamu tebagendera ddala mulimu abazadde abamu nga ye bukya ng'atandika weereza fees talabangako omwana gy'asomera omwana asomye emyaka 10 tamanyi na gy'asomera kati waliwo abazadde abamu ng'oba maama yalwaddemu oba biki oba nga ssente zaamubuze nga taata abeera wala n'amulagirira essomero taata n'ajjira ku ndagiriro n'atuuka mu ssomero nga n'erinnya ly'omwana talimanyi ozikizza waliwo mukwano gwange omukama mu ekyumulo ky'emirembe yafa mukama waffe yamubuuza n'amugamba nti yamugamba nti mukama wange abaana tebanaba kuddayo kusomera n'amubuuza nti abaana basomera wa namubuuza asooka ali mu kyakumeka ate wasembayo ali mu kyakumeka bannaye twafa nga tamanyi mwana we omuto kyali kirasi gy'alimu kati namugamba nti nedda kyoba okola leeta essimu namugamba kankubire madamu namugamba leeta essimu nagimunyakulako kati ogenda okubuuza towaayo omwana ali mu kyakumeka nti omukulu ali mu senior 4 ebibuuzo bituuse sente tezirabika naye ffenna twafa ne ŋŋamba nti era ekyo kyogedde nenkiwuliriza nze nkubuulidde abaana abazadde abasajja batuuka ku ssomero ne bamugamba omwana we yaninaga naye mubateeka awo nsobola omwawula mumanya afaana ng'alina sooka kubira maama w'omwana mpozi omwana liri erinnya lye nakuwalumbuye wamala n'olimuwa oba wamuwa linnya ki n'alyoka alimugamba omwana nze bino tewasomye komenti zaye mu vidiyo ze natadde omuzadde ajja ku ssomero ly'omwana ng'ajjukira linnya lya kika nga tamanyi lyakubiri baaba omwana n'abuuza omwana mpozi bakutuma linnya ki naye ng'omwana wa myaka 16 oba waliyo taata yenna akikola nga waliyo mpozi olina emyaka emeka be bangi ng'akubuuza mpozi olina emyaka emeka owezezza emeka ajja omwana anoonya agamba ali mu siniya 3 kumba ali mu siniya 4 agenda amala bibuuzo kaneetonde ku lw'abataata bonna ababadde bakikola bakikomye nti bano abaana babeera nga baffe ffe tuba tubazadde era ffe tulina obalabirira naye nze oba oli awo mbadde ndowooza nti bwe maama z'ofuna ssente nsasudde school fees requirement zimuwadde nga ndowooza senga n'ebira naye sisobola kwerabira manya ate sisobola kumwerabira kifaananyi wangi okyali awo bataata bajjira ddala ku ssomero ng'asooka buuza maama mpozi erinnya lye eryokubiri yani oba n'abuuza omwana mpozi erinnya lye eryokubiri lyani njukira batikya babuuza nga muli wali mukyekinga tikyagamba your other name your 2 names taata agamba omwana mpozi gwani bano bataata be Uganda ekyokuna ekirala ekintu ekyokuna bamanyikiddwa mu kwekwasa tebalaga baana gwe kati oyinza osanga nga taata abamu balowooza nti okuwa muwalawo haaga oba omuleepinzi balowooza nti okwatako ku muwalawo bulungi bwoti
balowooza oba ogenda mutunuza mu mbuga ya sitaani. Mulimu abaana b'osobola obbuuza nti wali ofunyeeko ku haaga ya taatawo nga balinga abalaba firimu. Firimu z'eri mu Nollywood ne Hollywood. Naye ng'omubuuza kaakati ate waliwo bataata abamu abatasasula na fees. Kati ekyo kyakutaano. Nga ye tasasula fees. Tabimanyi nabimanya. Tamanyi nti yazaala. Nga tasasulangako fees nga n'omwana yamwegaana. Mugende mu comment box yaffe mutubuulire abo bonna gwe tugambe nti nze taata gundi tasasula school fees. Waliyo bataata abatasasula fees naye bamuyite oba si kyo ng'azisasula naye nga za mbirigo nga mwaka asasulayo ttaamu emu ate nga n'ettaamu eyo zituuka n'ettaamu eweddeko. Nga buli ssaawa aba mu bitaala by'e Busega ni wano mu bitaala Centenary Bank bagigadde, mobile money zifudde, network egenze gye bali. Network za Airtel omukono oguzinze nno olwo bitaano ebyo bintu byabwe by'abasajja. Naye laba obuzibu bwe bujjira. Bamukubire bamugamba omwana yakoze ekikyamu ku ssomero tugenda mu asaspe oba mujje mu mubonereze. Atuuka mu budde. Ati kyekiri kye nagaye bali bahayadi masinali. Atuuka mu budde okujja ayinza okukuba emiggo gy'atakubanga nako. N'ogamba ate oba mu kusasula fees lwaki tajja mu budde. Naye olw'okuba ali hayadi masinali. Nze nalina taata wange nga fees asasulako ttaamu eno ttaamu eri we bituuka olumu byambiro nga waliwo amuyambako olumu alemera mu bitaala aleetayo akatono waliwo ayongerezaako nga birwalwawo naye ng'oluusi naye mukulabakwo naye ekyekugamba kiri bwe ne we nali mbeera yali tatuukangawo naye we baamukubira essimu ne bamugamba omwana no yatandise ebyobulenzi baamukubira ssaawa 8:30 yali atuuse n'omuggo omunene. Naye nga bulijjo yali alemera mu bitaala by'e Busega. Bitaala bimukutte. Oba si kyo ng'agamba bajja kujja gye nkolera. Naye ensobye bw'eggwawo ne wembeera ewa Musanjirwe yatuukawo okujja okkuba emiggo mu budde. Kakati naawo bannaayi biweddeyo by'abasajja bingi nnyo bali eri tebabagereza ekyokubiri abasajja b'e Uganda bamanyikiddwa mu kwekwasa embeera mbu abalaga abaana omukwano be bagagga abaavu tuli bize tulina zirooni nina ebizibu nina ki kati nzire ku kulaga omwana omukwano omulaga gwaki okitegedde ekintu ekyo ate beekwasa kwalite ya taata we Uganda abaana babafuula kifo kyakweyambuliramu stress anti wabeeri nga bizinesi zaaganye emirimu gimugaanidde ng'ajja ng'afuna gwasima oluyaawo ng'adda mu mbeera. Emboozi ya Ssenga Teggwa Marojje bannaaye tukyalina Ssenga muto era tukyatambula naye ate balina kalombolombo kamu balowooza bwe basasula fees ensi yonna eba eweddeyo ate ina okutegeera ate kaakati abasajja njagala obbategeeza obadde okimanyi nti n'ebiseera ebisinga requirements zisinga fees okubeera ez'ebbeeyi fees zisobola obeera za mitwalo ago nga requirements za mitwalo ago 5 wabula gw'oleese fees ogambye oziweereza omukazi genda twala abaana ku ssomero twala abaana oli eyo ogamba abaana bange bagenze dda omulabe waffe okuba essimu ogamba omukazi fees saazisasula mbuulira babanjayo fees ku ssomero mbuulira babanja fees ku ssomero omulabe waffe wa Tronas Media tukusaba otukkirize byonna tukyali ne Ssenga waffe Ssenga muto ali mu kubuulirira bannaaye tweddeko buli musajja yenna abadde akole embeera ezo bweso nga yeeyisa bw'ati omwana si wakuba bukubi nti alaatereera sasula school fees omwana mukyalireko genda omulabeko nobwobanga totambudde ne maama we gendayo ku ssomero omulabeko nze ebyo sibikola omwana nina ogenda amulabeko nina okutegeera ze lwakuba oluusi bangoba ne mu bisulo nga njagala kulaba omwana ng'asula wa ne baŋŋamba nedda maama we yakola ki yagendayo ekitali mwe gutali musango katugendeko mulango babakama baffe awo nno
tukomewo ne session edda. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana mu 4 7 mu 6 Tronas Dry Cleaning ebujuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. City View Gardens Nansana Bujoko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko twatwetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Omulabi wa Tronas Media tukomyewo nate tukyali nesenga muto era kwetuli akyatubuulira abasajja abakyala abaana abawala oluwumula lutuuse sawa yonna mukomawo waka senior P7 bamaliriza ebibuuzo next week bakomawo bwe bamaliriza bwe bati senior 6 naye genda tandika senior 4 naye beera mu lugendo okumaliriza bakomewo senior 6 nabo bakomewo awo December amasomero gonna gakola ki gakomewo waka kiba kitegeeza ekigenda kubeera kwaka ku kyalo mu bitundu ogenda kukiraba senga tukusaba fenga aba Tronas Media oyongere okutegeeza abaana abo n'okubabuulirira nti kubanga tewali muntu ayinza okubuulira basenga baggwayo buli omu ali ku bibyo sanga mwa senga nga kangamenga mwanyinaze omusanga nga kubagala ne muwala wange nga niweebuuza ate babadde ki naye nga ate yandibadde yamukuma kumamoza wano nti wanukola bwoti wanukola bwoti wanukola bwoti neweesanga nga bikonde bw'otabirengera n'obitegera amangu n'ogamba wayi nedda gwedde eno kiki osanga nga bitabuse awo nno senga awo we tuba tutambulira awo. Kakati kansooka empiseewo kano esenga amaka oba abaana tebasobola kukula bulungi. Omusajja y'empagi y'amaka. Omusajja y'empagi y'okukula kw'abaana ebiseera ebisinga. Kubanga abakyala abalinga abasajja batono nnyo. Abakyala basinga bakyala. Ngamba omukyala alinga omusajja y'oyo asobola onnoonya ssente n'agattako n'okuguluminga abaana n'abakuza bulungi. N'akola loolo y'omusajja n'eyiye ey'omukazi n'agikola be batya be batono. Kati mbadde bino byonna tubadde twogera ku basajja nti bakola ki bakola kino bakola kino. Root cause ogimanyi? Jeva bakazi. Omanyi lwaki njogera wentyo? Abakazi mulekerawo ologa abasajja. Bagambeko. Mulekerawo ologa abasajja. Kubanga osanga omusajja ng'atambula naye nga yenna atambula ng'ekiwata alinga ekikedde ekivunze ng'ali awo talina makulu atambula butambuzi atambuza twe naye nga talina kiddako nga weeya tezigatta n'ogamba naye ono buzibu ki. Abakazi mugendeeyo omusajja bagaye simanya ngo opame pupu omuliisi kimanyikiddwa ano wonna nti ebimu ku bintu ebikyasinze osiriwaza yebbi oli waamulirako waati asiriwa. Ani atakimanyi? Ani atakimanyi? Nti oli waamulirako waati asiriwala. Olaba ne waba mwana muto bagamba tomukuba ng'ayina pupu. Bagane tebamukiriza namukwatamu mulya. Era bagasooka omunaaze bulungi oyo olebbi olyoka okole ki?
olyoka omukube newomusanga nga mukwatamu tokola ki tomukubirawo sooka omulongoose bulungi golowooza abo abantu ab'edda abaleeta ebyo baali basiru abantu b'edda bali bategeera nnyo nosinga ffe kituufu nnyo ekyo sengera ninaawe ndi mabegawo era baategereranga wala kakati gwe nnyabo ogenze ew'omusawo omuganda akugambye genda opame kabiika akagalanda akasembayo kakaze bulungi kafumbe kawe oba omwami oba kagira engeri gy'osekulamu omutere mu butunda kati olowooza agenda bbeera kyoyo taasiriwale abeera kiwutta ayaya zonto agenda kwerabira abaana b'abalala okitegedde agenda kwerabira abaana bali be yazaala ab'abakazi abalala abaddeko abawotula emiggo ng'ow'amagye abeere nga hayadi masinali ate naawe ababo era abasaba bogenda osanga agenda kuwa fiizi zokka agambe saakuwa era naawe oba ogenda kudda muki nga we nagambye abakazi tuyina obwongo bwa wansi twefuula abategeera naye tetutegeera obwongo bunafu kati oliisa otya omusajja n'osuubira nti taasi awo wennyini w'oli batono nnyo abakimanyi era nti ekyo kyo n'osuubira abakazi obuzibu bwe tulina tulowooza tuli bagezi naye ate tuli basiru kati okuopamu otya obwongo bwa wansi nnyo nga tomaze kibala nti gw'ogenda okaliisa era agenda siriwala naawe agenda kukola ki agenda kukosezaamu kitegeeza nti naawe abaana bo nabo babeera bayingidde mu kigali kyakubonaabonera okosa mulala bagamba kyoyagaliza muka kitaawo kittaani nnyoko abakazi ye lutukozi ya feriya ya buli kimu omuntu omuliisizza byolooza ki ekiddako busiru n'emirimu gifa omuntu oleese omuddagala owooza simanga omweyagaliza abeere ngaawo akwagala akole ki omuddagala gutwaliramu n'emirimu gutwaliramu n'emikisa kyokka gwa olumala ng'omulekawo ng'ogamba akasajja kaavu ng'ogenda onoonya abagagga nga nabo era obakuba omuddagala nga nabo baavuwala ng'ate gwe wabitandika abakazi abalimu bali source of distraction mu ggwanga nga ye buli gwafuna agenda mukuba omuddagala nga n'oyo naye asiraana emirimu nga gigira yawo alowooza abaagala era abezza kumba ali bakola ki kwonoona kusiraanya olumala ng'agamba abasajja bazibu gw'oliisizza byolowooza anaakola ati era ajja beerawo ng'alinga ekiwulewule asasule fiizi agaana olaba abaana naye abeerawo ng'ayenda bwenzi ali awo musiru ng'otandika ebisajja gweyabireeta gwe tokimanyi nti lutukozi teri muntu alya bbina atasiriwala gwe watakula entalo abakyala mbadde nsaba tukole ki twetereze ebintu bino waliwo ekintu kye bayita destiny entuuko katonda yanga yakutondera ekintu n'agamba nti kati oyo future ye eri America wane Uganda teriiwo ne woobeera n'emyaka ng'ana n'okola nnyo n'okola otya at least era ofuna engeri gye kikutwalamu era guba guyingirana mu gumu ng'ogenda ofuna engeri gye kikutwalamu ewa America katonda nga yetonda nti oyo gundi lubiriizi lw'oli gundi ne waba abeera America nga gundi abeera wano era afuna engeri gy'abasisinkanyamu n'amukuggyako gwe abadde asiiba amukola omuddagala n'agenda n'asisinkana munne n'agenda n'asisinkana munneewe okitegeera naye ate obuzibu bwe buviirawo ng'ate gwe agenda ovaayo ewuwo ng'amuliisaliisa dabbi ng'azze mu ssiru era n'embi nga kiri kisiru kira n'oli agenda gamba nti kiwutta kino nkivuddeko ate olaba abasawo abaganda abo basingira ddala abakazi amagezi nnyo anti ye akimanyi nti kimanyikiddwa omuntu yenna okulya obukyafu asiriwala kakati ggwozza omugambye oyagala kuloga ki musajja akuwulirize akwagala ennyo akola atya mu bwavu akola atya kakati ggwe ng'agamba genda okapama akaggalanda kasekule kolakola bwoti ye aba akimanyi eyo shuwa olwedde yamugemye ogenda funa ekisiru kyo otandike taata junior leero tokola kireme kkola okwate etaano zeeyo gaye wankoledde musawo wankoledde kumbe oli awo n'ekisiru kyo mwenna mwegatta olumala ng'ogamba tasasula fiizi nze nkola amasannyalaze nze gasasula amazzi mwenna muli awo basiru muli olugira nga mugamba mbufe abasajja twabavaako bakola bye baagala busiru abakazi tubadde tusaba
mwongedde okufuuka sitaani alina enviiri mwabongedde okuba ensi wansi. I mean, ebintu mubirekere entuuko. Ekintu abakyala mwenna mukireke kitambule nga bukirina okutambula. Anti nze nkuleetera ddala soosi y'ekintu n'enkikubirawo nti kiva wano. Simala landaga bw'ate sooka ogire wano, sooka ogire wano, sooka ogire wano, wetunaakomawo lulala ate tulyoke tutuuke ku soosi ng'abalala baagira. Nze nkuleetera ddala soosi nti ki abakyala tukole ki? Mutwetereze nga tetunnadda ku basajja. Abakyala mweddeko. Senga abakyala mweddeko. Bane mbutuufu tweddeko. Ate kyakubiri okumanya nga abakyala tulina okweddirako ddala. Kubanga olaba amaka agalimu omukyala ge gateredde. N'eggwanga eririmu abakyala bategeera lye lirikulaakulana. Naye era eribaamu abakyala abasiru era ligwa terikulaakulana. Kubanga Katonda yakikola nga abantu ababiri balina okubanga buli omu ayamba munne. Bwe kibanga osigadde kujja ewaka wadde ng'olina ebirala by'okolaakolako ng'ate oli asinga era kuleeta ekinene ne mukwasaganya ne mukola ki ne mugenda mu maaso. Osanga omukyala nga muyombi, alina empisa embi, tawa musajja kitiibwa, alina olugambo, muvumi avuma omusajja nga n'abaana balaba. Kyakusatu mu kisenge. Senga sokoleka ogamba kuvuma. Bw'avuma abaana nga balaba. Atandikira mu lujja. Ne baneiba nga balaba. Aba ayagala laga baneiba nti yafuga ewaka. Okitegeera? Ate ekyo abasajja bakitegeera nti abakazi baagala nnyo okweraga mbo be bavuma era abasajja ebiseera ebisinga kyobudde nagaye bagezi ebiseera ebisinga bakitegeera mbo mukyagala era bakibalekera. Ye naddeeri n'asirika. N'amanya nti ky'oyagala gwe n'olowooza musiru ofuga kisiru kyo kumbe ye yakikulekera. Yategeera nti kyokola ki ky'oyagala weerage mu baneiba nti gwafuga n'akikulekera. Senga kababuulire ddala nti abakyala mwenna we muli abasajja balina amagezi okubasinga. Kati nze byonna bye mukola mukimanye nti baba biraba. Omusajja ye gw'alina ezo empisa envundu zonna ne buliri gwagwawo ng'ekisirusiru gwalabika ebubye ewaka tonyirira osiibyako obupale bw'abajjuniya toli ku mulembe yadde n'omulundi n'ogwo mu buliri wenna toyinaako kiddako yadde n'omulundi n'ogwo tokyefaako. Wabula ggwe naawe ekika ky'omukazi nga ggwe ate abo be basinga n'okugenda ku basawo ologa abasajja. Ekika kyabo be basinga n'okugenda ologa musawo baawanga alabika abaliga takyandabawo mu buliri takyakiika takyakola kinaaga agayisa gwaga binendabikaayo n'obuteefaako mu buliri ng'agenda ng'akola ki ng'aloga. Kati okumanga abasawo abaganda babasinga amagezi omusawo agenda mugamba nyabo ate abakazi bagondera amateeka g'abasawo abaganda n'osinga babbaaba. N'obwagamba abalala mwena musooke mufulume aggalewo jamu engoye zonna. Bagondera amateeka g'abasawo abaganda n'osinga babbaabwe. Omanyi kyagenda okola agenda mugamba nnyabo wootuuka ewaka genda ofune kaziga akalungi weesiigeko akanyiriza kula ku nviiri bulungi nnyo gulayo ku bugoye kubanga ye yamulabye edda nti ali oba kiki yamulaba nti amugambe gulayo ku bugoye obulungi tulabe wiki weneggwerako longoosa bulungi ewaka genda ofune fumba bulungi emmere funa obutunda nkamulako mwami womukamulireko katunda nga kali heve nga kawooma nga kalungi kateeke mu fridge teekamu buno obudagala mulinde omwami akomewo waba yakatuuka ku mulyango genda omukuliseeyo bwoti omwanirize omuwambatire omuwe kuhaaga mulage obugonvu n'empisa jangu omutuuze mu ntebe bulungi fukamire omugambe mwami kulikayo bigenze bitya kiki omala omukakkanye ogende mu fridge oggyeyo akatunda omugabe mwami nnywa katunda nga yamubuliridde nti ne mu buliri genda ofuneyo kadagala k'amazzi oba ofune kamuwoomi oba ofune ki n'akutegeeza nti woogenda mu buliri omwami mukoleko saaviisi batya bulungi. Omukazi okumanya nga atya amateeka g'omusawo omusawo amugambye kikolere omwezi era waagenda okituukiriza. Kati omusajja alinga mwana muto nti omwana omuto w'omulaga nti omwagala buli saawa ajja naye waakulaamu empisa embi naye buli saawa aba akola ki akudduka. Kati omusajja
walaba ebintu ebyo kuba abasajja bye baagala omuwadde ekitiibwa oli muyonjo omuwembeze omulaze nti omwagala agenda kyuka ate senga nkwagadde nnyo kubanga ekyo kikulu nnyo okutegeera nti omusajja ekitiibwa kye bw'okimuwa ebisinga oba obikoze eki agenda kukyuka agambe kirabika yakoze eki omukyalo ono yakyuse agenda kyuka akomewo addemu okulaga ki omukwano bw'akomawo omusiru ng'otandika jjajja gundi kumba jjajja wamwadde emitwalo ago yakuzanyidde ku psychology n'ategeera toyina mpisa oli muwumba tuttumu buli towooma oyina ekikyamu ovuma omusajja tomuwa kitiibwa bye bikyankalanya omusajja jjajja n'akubba amagezi n'akuwa ebintuntu ebitakola owulidde naye ebigambo ebyakusengekedde n'obikola byebikoze kiri gwe n'ogamba gwe n'otandika n'oyita ne banno jjajja oyo kye yankolera omusajja yakomawa njagala mpita biswira ati siri omusiru kubanga oze ofukamidde taata gondi kulikayo olunaku lutambudde lutya omuwadde akajuyisi jakasooke naabe ne mu buliri watereezezaayo n'endabika ogitereezezza bali bajjajja bagezi nnyo bagezi basoma kye bayita psychology yatonodde empewo ze ne zimulaga nti gweoyina ekikyamu towa musajja mpisa oba si kyo babimanyi ebitta amaka okitegeera n'alyoka akuwa egundi package n'okomawo n'ogikola naye nga gwe obwongo bwe buli eri bulowooza eddagala lye lyakoze eki jjajja akola bulungi eddagala lye lyakoze ng'omwami waakwongera ssente n'akuwa ati bw'omulaga omukwano aba asumulukuka nga zonna okwata ng'otwala ewa jjajja jjajja nkomyewo kusiima twankoledde agamba nti kakati naawe otambulira awo tovaawo gwe n'ogamba nti kiri bulungi kati osanga omukazi enyabo ng'alabika bubi tasikiriza esenga yagejjagejja yenna aganyama yenna tafiga tafaayo nakolako oba mubiri oba ki talina mpisa tamanyi ne webabuukira muguwa talina mpisa aboggolera omusajja tamuwa kitiibwa mu buliri yeevaako jjukira abantu nga twekwana omukyala baawe oba omusajja amukwana wamugamba nti nja kulaba ku Lwokutaano omuwala atandika onnoonya bumwomya n'obudagala bw'amazzi ku Lwokusatu najja nabagamba naye mulina eddagala ly'amazzi lye mumanyiiyo mulinayo obufunza bwe mumanyiiyo mulina aba atijja ng'akola atya kubanga mmanyi Lwakutaano nga yeefaako ayagala wangula mutima gw'oli musajja amutukeko nga wattabbu nnyo okitegeera n'akola ne buli saaki olinayo lya mmeka n'ateekamu 3 n'aligula n'ateekamu ojogenereza abantu abagula ebintu ebyo batera babawala nga balisinga bawala nga banoonya bateekamu buli kimu omusajja agenda omutuukako n'agamba ho siva wano n'amuwasa kati ye mu busiru alowooza yawangula dda yeerabidde nti biri omusajja bye yasanga nga yeeteeseteese bye byakola ki byakoma ku bye byamutuuza kati bikomye era obukosi agenda ayende kati olina empisa embi olabika bubi toyina mpisa teweefaako oyomba mu buliri weerabira kati omusajja agenda tuula naawe ku lw'abaana n'amaka n'ekitiibwa afune akawala ebbali eyo bwewaleete mukene kali akawala atwale enkoko atwale biki alabirire abaana baako ababe kawunga eritooke ababe abaabo basomera mu masomero ga mitwalo 3 owa saidi kiiki ali mu lyakakadde ate ng'omusajja azitoola mu budde ezizo za mbirigo saidi kiiki gwatambula naye lwakubye ssente ze agenda n'oli gwe yayanjula mu mikwano gye kati gwe omusiru ng'osomba mu ddagala ku ttaani saidi kiiki so ng'ate omuntu ategeera osooka n'otuula n'ogamba oli gw'ayagala amwagalako ki ensonga eri ludda wa ensonga eriwa weetuule weebuulirire olina ensobi nnyingi wabula otooli naye oli ne w'omutta era omusajja agenda nnoonya afaanana ng'oli lwansonga ewuwota adda lwannakola ntya nti tobiina kakati senga ng'abamaama abo bali bwe batyo abaana bano bavudde ku masomero abalenzi n'abawala olwo abalenzi tebagenze kusiiba mu firimu anti era kakati omwana buli walaba ng'ewaka tewali mirembe ate taata anti kati labayo taata oba omukambwe ng'okuba baana nabo baba banoonya gye batwalako stress zaabwe naawe olufuluma we bati akimanyi maama munafu akola byayagala amulabulabi naye ng'aweta mu firimu ali ku bizibu byawaka naye ng'akola ki
agenda gyegirako stress. N'omwana omuwala wategeera nti ewaka tewali bulungi, tewali mirembe, tewali mukwano, naye ng'alaaza ati ng'anoonya kasenkubuga akamuwambaatira. Anti kati labayo kino ekireeta obwenzi obw'emyaka egy'amangu mu bawala. Omwana n'atandika ebyabasajja mangu. Omwana akula ewaka nga taata akuba bukubi miggo nangolo, aboggola. Omwana laavu afuna ya maama, talabangako taata we ng'amuhaginga oba ng'amugamba muwala wange oba ng'amulaga omukwano. Nedda, agenda muli eyo obwongo mubanja. Kiba kitya nga mweyagaddeko n'omusajja? Ekintu ekyo kiba kitya kubanga egyo emyaka abo abaana abato tebaba ku bintu bya sex, baba nnyo ku bintu bya laavu, kufuna ka boyfriend, omutima gukuba, sima beeyagadde, batudde babiri, abamu baba tebeegatta nakwegatta. Ye aba anoonya omukwano gw'omusajja gufaanana gutya? Kyaba anoonya. Olowooza abaana bato baba nnyo mu by'okwegatta. Senga olina akavidiyo ke wakoze nakalabye nga omuzadde aze ku ssomero n'abeera n'omwana ng'ayogera naye n'amuhaginga, baaluddewo nalabye akavidiyo ako nga katambudde nnyo. Olowooza bwe tubeera nga tugamba ku 100 basadde bameka abasajja abakola ekintu ng'ekyo? 2 ku 100 kwebawera ngamba 20%. Bawera naye olowooza? Bawera omwo mwendi 20%, 80% tebabimanyi. Baagala ku olaba mu komenti abaana bawala abasinga tebalabanga na kulaavu y'abazadde, wabula abasajja batandise okugamba oyo mulaba mugagga alina emmotoka, alina obudde obwagala abaana, naye ffe tulina ebizibu. Balinde omwana amale Makerere graduatinge badduka batya? Kubanga omwana bw'agraduatinga baagala kitaawe ne maama we. Ate n'abo abasajja obalaba talabirira mwana, naye awulire mbu wakwanye muwala we era baagala kutwala ku poliisi. Yagenda osooka nti akimanyi waliwo ka bizinesi ak'okugyamu ako kwanya ssente. Naye wakyaliyo bizinesi, ekibonerezo gyekiri omwana ataneetuuka. Baba baagala ssente, ye aba abazeewo ka ssente. Ate olwo bakwata mukwate naye ne basiba kubanga ekibonerezo weekiri tekiriiko kubuuza. Anti kaakati abalina obudde obuteeka omuntu oyo mu kkomera abeereyo be batono. Abasinga ye emisango egityo egijja aba abalakuka mulamu nga miliyoni 6 yeeriire. Omwana oba tomutunze? Gwokyali awo. Kaakati nze ŋŋamba bwendi obuulirireko ku baana bano, baana bakomyewo waka, abaana abalenzi n'abawala. Abaana abalenzi abasiiba nnyo mu firimu, abaana abalenzi bano abatava ku bunaabwe. Kangendeke wana kato n'abeera mu mbeera eyo. Anti kaakati ekintu ekyo nkyogeddeko nti kiviira ddala ku bazadde. Abazadde mwagazisa abaana ewaka. Mulimu abazadde abamu ng'omwana waliwo TV ewaka, naye nga walaba omwana ng'atuddeko ku TV kimuyisa bubi. Giveeko. Genda osome ebitabo. Genda osome ebitabo. Giveeko. Ye mwasomye ebitabo. Muveewo ku TV. Saawa mmeka ezo ze mulaba TV? So ng'ate ebimu ku bisobola okukuumira omwana ewaka yeki? Ye TV. TV eyo. Ndowooza senga abazadde bandikoze timetable n'okola timetable y'omwana nti budde bwe buti. Obukosa omuntu tosobola laba TV budde bwonna. Wabeerawo obudde nga bwaki? Bwa mirimu. Wabeerawo obudde nga bwa mirimu ng'omwana akeera n'alaba emirimu. Naye ate olaba mu bulamu bw'omwana oba mu bulamu bw'omuntu yenna olina omuterawo akantu akamukuumira ewantu ke yeesunga. Ne waaba mukyala nti woba omukwana olina okusoma obwongo bwe n'ogaa nti ono ayagala nnyo obulabu. Wemba munyiizizza oba wemba njagala omukuuma nga musanyufu, buli bbanga we likimuleeterangayo obulabu ne yeesunga obwo. Oba wemba njagala mugala jangu ondabeko, mugamba naleese akantu koko osinga okwagala jangu okakole ki? Mu bulamu bwonna bwonna omuntu oba olina omuterawo akatego oba akaki? Akamasu. Kati omwana agenze mu firimu era aba agenze erabayo. Kyolooza aliwo era ekijja firimu tezibeerako ku mativi. Amala okukola emirimu gye mukole timetable nti saawa ezi musomeko ku bitabo. Abikola ayagala nga kimanyi saawa 9 nina okukola ki? Olaba TV. Emukuumirewa ewaka. Naye waliwo abazadde abamu nga TV ebeerawo mu nju n'ennaku 3 ng'eringa kifaananyi. Nga ye yajja ogiraba nga zolaba agataliiko nfuufu n'emikolo n'embaga n'evaako.
wonna abazadde mwenna abalaba Tronaz Media tubeegayiridde. Kati ekisooka bwe bipulogulamu by'oyagalako omwana si byayagala. Omwana tayagala gatali tagaagala. Emikolo n'embaga birabeko ki? Balina obuzanyo bwabwe bwe baagala obwo obw'abazungu obwo babijje bwe boogerera obwo bu Nigeria obwo bufirimu bw'amalya g'ekyemisana okitegeera. Kakati ate ggwe oli mukumugamba gatali konfufu olabako gatali konfufu na mikolo n'ambaga n'amawulire gwe by'oyagala ku TV. Kati ki ekigenda omugaana okugenda okwenjera agenda anoonya obuzannyo w'abamikwano gye gy'aba. Abazadde tubasaba ffenna muterezeemu abaana tukole. Kiba kirungi bw'oba olina ne ku ssente funa TV ogiteeke mu kisenge genda olaba gatali konfufu yeeri. Naye gwe waliwo abazadde abamu abafuula okulaba TV uncomfortable. Ali awo atudde oluyimba lwa Shiba luzze alengera abaana be baabo batudde. Ashiba ne badansa banyodde ebbina bali dansa erimu ebbina liri bweru ayambaddeko half naked. Kati omuzadde abeera ku pressure omwana okulaba ebintu biri era kakkana akoze ebitaliiyo ng'abaani kagamba Ashiba oyo akunama nnyo gundi genda oleete amazzi gundi kola ki okitegeera ayagala ebyemirembe gye abisibe ku ki ku baana. Kati nze nina eyo gye twali mu kyalo ennyimba ne zijja nga waliwo abasema go download de chow chow nga waliwo abanyenye amabina. Kati omwana najja mwana myaka 3 n'agamba jjajja kino kiki jjajja kino kyotuuzizza kiki jjajja naye ng'alaba kati abazadde abamu babeera uncomfortable naye era ebyomulembe gwo gwe wakulirako era tojja bisiba ku bana baana. Togenda mulembe gukyuka olina okiikiriza. Kati okwewala pressure ne stress ne sukaali okuvaako abaana emirembe funa TV eyo olaba agataliiko nfuufugo olaba amasengejje g'olabire eyo simango g'omunnyo n'emikolo n'embaga olabire eyo. Bano balabe Shiba balabe senga muto balabe ebintu byabwe kuba wano bateekako stress babimanyi ku TV agenda kudduka wabakyaliibe gy'abaabirabira. Senga akadde katutwala twebazizza nnyo tukwebaza era nsanyuse nnyo okulaba era tujja kukomawo twongere okubuulirako ku baana abo n'ensonga endala zonna okutwalira wamu. Nawulidde kituufu Alien Skin yafunyemu obuzibu. Byali ebintu ebyo byali bya wiiki ewedde ayina gye yali agenze okuyimba eyo. Kakati ndowooza Alien Skin naye atambulamu n'eggaali. Atambula n'eggaali ku ggaali. Akati ate mubeeramu n'abayaayo omwo. Omanyi abayimbi bwe bajja mu bifo wabeerayo abayaayo baba bateeze abaana baaba eggaali mukuwe ku ssente biki. Kati eggaali bwe zeetomera ne promota sima yekubye emizimu agamba ssente taziinaawo bano bagatuweeza ffe biki. Kati bali ndowooza bagenda nga waliwo olutalo oba oluyinza obbaawo ng'akafo kajagaladde ne bakuba amasasi bateekewo odo oba biki. Awo nno bannaaye ab'eggaali bwe mulaba nga ekivulu kitambula banna eggaali musooke muzizzeeko. Kati olaba nze nali natambulako n'omuyimbi omu nga tugenda mu bivvulu naye we twatuuka eyo nga bwe bamala okuvayo bati mu kivvulu badduka misinde we bakuleka gwe amanyi baba bakulese. Olina obbala nti omuyimbi agenda yimba ennyimba mmeka 5 4 6 obeere wali obalambula luno we luggwa watuukira ku Lwokuna ng'otandika otambula paka ewakola ki ewali emmotoka webaba bakusanga naye waamalira oyimba adduka misinde paka mu mmotoka ne bayimirira ku sheera eddako ng'omanyi lwaki abaye baba bamuteeze abawe ssente waagaana bamukuba byambaka. Era nze omuyimbi gwe mmanyi era gwe nsinga okwagala ennyo ategese ekivulu kye mu Desemba nga 8 Kingisa era yo mmanyi nti bw'oba watambudde naye n'olowooza nti ojja mulinda wali anaatera okumaliriza oyinza omunoonya nga takyaliwo kubanga microphone agitanga ayingira mu mmotoka. Gw'omanyi ekibeerawo
kati nange agenda kuwayo microphone bwati ng'emmotoka etambula kakati mwe mulowooza akyali eri bannaayo oba oliawo babeerawo nga balinze ssente bayinza okuba kubanga mubamye ssente awo nno Kingsley nkwagala nnyo era nkimanyi oli mugoberezi waffe ku Tronaz Media era tukwagaliza birungi byereere ekyo kivulu kigenda kubeera ku Africana ku Africana nga 8 December tukwagaliza buwanguzi bwereere era tukwagala nnyo nga tumaliza programu yaffe olwaleero twebaza Ssenga twebaza bonna abatubeererawo twebaza Creamside Junior School lisangibwawo Namusera Wakiso Senga otwaliyo omwana asome twebaza aba Ivory Hotel ogimanyi esangibwawo e Nansana mugende mubawagire bambi balina ebisulo bategeka emikolo conferences byonna buli kyoyagala okifunaawo waliwo City View Gardens esangibwa Bujuuko oyitira Nansana awo Kyebando ogisanga buli kimu weekiri tuyina Tronaz Mart Store bakafulu okutunda ebifaliso abo ba supermarket kyoyagala kyofuna wali oba gwa somero oba gwa mugongo nti jjajja omugongo gumuluma buli kimu kyonna okifuna wali mu size zonna bika byonna bwe kasita kiba mufaliso obasanga awo e Nansana opposite ne Ivory tubaagala nnyo tubaagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala byonna era tubagamba oyo yenna atanaba kusubscribinga tukusaba subscribinga wano ku Tronaz Media tugamba nti tukuba ne tugumiza mwebale nnyo mwebalire ddala oyo atakuumira mpeera abatukuumire amiina